n'olw'ensonga eyo nja kukikkaatiriza abantu abatateekeddwa kutuuza bantu temutuuza bantu emmisa bw'etandika kyonna nakyo mutwale nga kikulu. Abooluganda bonna abaana tufulume ku wankaaki. Abooluganda abaana naye gwe oyino kansala mulamba wakiso bwatyo muzeeyi ndagala tuleke wano ekisibo fenna tudde eri n'abalagenda kuyita mwaka kiwekerezya tugenda kulinda bafaaga abo mateeka agire bulina agaffe olina mateeka ne bulina agaffe wema kuwa wano wakati agange mukyaki bekola mukyaki bali batanze tambule bannange tugaziwa abakamera
During this such times of trial. And as we know, this is not a tukyali awa Humphrey Mayanja era ng'omuyizi abadde omu ku Pallso Mayanja family abadde Western Mayanja family. Maama tutegeezezza nti abadde mwana Mugalanda era n'atugamba nti ekyenjawulo ekimubaddeko kibadde nti abadde mwana Mugalanda. Fenna tukimanyi mwana Omugalanda Omugulanda mu family Ankole aba first born yaba akumaakuma banne. Kitegeeza abeera n'obuvunaanyizibwa okubeera taata at the same time okubeera maama. Naye olunaku olwaleero Mukama asazeewo n'aba nti amujjulula. Maama ategeezezza nti abatulinze n'obulwadde obwa kansa muwedde bulungi okuva mu ddoboozi lya maama. Njagala twogereko mutabani muganda wange nga kitalo kimanyi kyekitegeeza okubeerwako ezadde kwezi emyaka, naye embeera eno yakusanzeewo. Embeera eno egy'ekiro wanyi David yabadde azze, so nabadde ne anko wange Pallso nga tukyakala kiro kyonna paka ku makya paka saa 12. So ne tuddayo waka ku saa 12 tugamba leero omuntu yeebakeko nga tupandize tugenda kubaka olunaku lwonna paka twakoye leka nawe tutuuke ewaka ate ne batutusooka mawulire nti Daddy Humphrey agenze. Era had a shock. It was a really big shock. I mean, you didn't expect it. It was just a shock. Mwana namba B. Abana musanvu mwena muli wamu tuli wamu tukwata emanyi twemagizire mbeere nolowooza banno bato ne bakulu enzambe wabubaka ki era obubaka busobola okubeera stroke tebalina kyakukola. There's no choice. Yes, kiruma but tulina obeera abagumu. baganda betwogerako bali mu myaka emeka era basoma omukulu wange asooka muwala ali ku campus Makerere, nze ne mundako ze nakamaliriza senior 6, then nina waawo ali mu P6, then waawo akyali mu P5 awo, then waawo asomera ebweru ali asomera nnyo bweru. So tuli awo mu same age set twenkanankana. Kampuleko mu bulamu bwa muzeeyi bwabadde nabwe waka bamumanyi ng'omusajja omukambwe alina we yayamukira Chameleon bwe yasiramukirawo wabadde awangaala naye abadde mu kika ki ewaka family wise. So maybe so kugamba he's a real person, like takweka kya feeling oba kimu kimubuziza agabirawo straightforward wakiwa kimusanyusiza era atakweka like he's a real person. That's all life. So kimukira Akasera we yabaayanga ali mu lwakwa banje akasera we yabaayanga atali mu Uganda walina ebiseera ebyo ani gwe yali naye yamuyambako yabeeranga yalina gwe yali abeera naye I think mukyala we bweru, so yamubeerangako kamujjanjaba. abadde amaze ebbanga ki nasooka I think kuva last year mu June, either June or August, nga kuva last year paka sawa zino ali awo mu lubuto oba gallbladder cancer salitegala bulungi but gallbladder cancer wa mu lubuto okakubiri. kale kitalo nnyo muzeeyi katulekawo Kuwadde wadazze saladi nyeze kunyako bias kumanya Pallso. So ekiro kyonna otabadde ne David ki so kwokera ku makya kwekikakira natira obatumikira ku saa 12 ez'okumakya nti era
Let that be what I was not expected because we thought it was going to be this. But it happened. When like in Uganda, it's us. Wasembye kwogera ne taata wo bigambo ki? When I saw him on Tuesday, that she was strictly, I think the other blood movements, so sometimes that it will be nature is who I remember when I say I did kuchitanda. So naleso mukono mubongako nakamba ene sola kubonga but I will try. That's what stuck to me that day. Up to now play. That was like sola kubonga but I will try. Yana ito mukono na ongeza kubonga nyingi ulaba hizo. Tuchogere singo mwana singa konga tumaliriza. I think he's real, like he's real. Yani he was real. He's pissed with you, he's angry with you, akukambira with you, you know, he's proud of you, akukambira, like he's angry person that way kajinga. Kale kyeyanziza nnyo tweyanziza nnyo. Tukyali wano eno ekigo